Kadama TV, boosi ayagala Kadaama agamba amulumya omutwe era agula panado ez'obutatadde oba ez'okumukumu lwakuba amwagala nnyo naye agamba amulumya omutwe kuba byaliko si byaliko. Amwagala naye ye tamwagala. Katuwulize emboozi ya Kadaama ono. Hello ssebo, basiza otya ssebo, gye baleka emirimu, tusiima by'otuweereza munnange, siima nnyo. Naye nga gigenda gitya, nange ndi wano eno naye obuzibu bwe nnina kati kale tebunnaba kunfuukira nnyo buzibu, naye omusajja nsindikira bu vidiyo, kale nga bu vidiyo si bwa busiru, omusajja ono anti oba boosi wange kale ayinza okugenda obange gyabujja yenna gyabujja obuvidiyo nokanga akampeereza kati ku Juma ng'okwo nokanga ampeereza akavidiyo ka Juma nokanga ampeereza obusesa ovidiyo obusesa kale nga oyinza okulaba nga omuwala ayambadde empale yokka nga kale bayamu nalabange obayo omunda naye nga kale ebikkanga okumaano nga ku ipsaawo ng'omuwala byayambadde baba ali mu bibaala oba omuwala baka vidiyo bakakwatira mu bibaala nakateeka ku intaneti bannange n'akampereza ng'omuwala yana yonna amakundi gali wabweru subhanallah n'akampeereza naye ekirungi buli yakampeereza kati bu vidiyo 5 ne message naye buli bwampeereza simwanukula naye ate simwanukula naye ate ayongera kumpeereza. Can you imagine? Oluusi ampeereza VP simanya mambo simanya VO kati neŋŋamba bannaye eri ewa taata we wetugendayo taata we ng'ampeereza flying kiss. Can you imagine? Kyokka naakakola emyezi nebadde ngenda mpeereza emyezi gyange 5 we bankoledde visa bagitandise mu November kati nazzeeyo butaate ninga eyakatandika obutandisi contract naye nga byo munnange byendimu kati yenze yagambako nti no ndi awo mu nnyumba naye nga byebyo munnange ngenda neŋŋamba oba omusajja ananneekyukira kati aŋŋamba mbu nze mulumya omutwe amira panado buli kanaku ku lwange bw'amira panado 2 buli kanaku ku lwange mulumya omutwe simanya biki yenna yeesesa kyokka ate omukyala bimunyiiza ne wembeera nze nandaba omwami oyo nga yeesimisasimisa banyiiga naye ndi matigga nno nze kati obulamu obwange bwo nabukwasizza Katonda kubanga omukazi bw'alaba ebyo byonna byonna ne wembeera nze wavaayo sobola butava mu mbeera naye kati obulamu bwange nabukwasizza Katonda ngende wa maama w'omuwala ne tubeerayo kati bantunuulira bonna bantunuulira nga olaba omuntu we bamukenekaye bantunuulira bonna bankanulira amaaso bati nolaba eriiso nkale eritali lya ssanyu neŋŋamba oba yabagamba omukazi nti oyo shagala bwati ne bwati kyokka nga te sibeerangako nabbaba nze nti oba neebake naye just omusajja yeyeekoza biki ebyo byeyeesimisasimisa akati ngende nga banampa oba obutwa mu mmere ngende nga bakati byendidde biki byendidde kale kwegamba ndi awo negaliikirira kyokka ntandika butandisi kati badde manyi ngenda mu myezi 6 kati nazze mabega visa bagikoze leeti bagikoze mu November nayingirawo August muno mu nnyumba emyezi gyange yonna ne bagitema kati neeraliikirira omukyala bwagira n'amboggolera bwajjukiramu oba n'amboggolera nze sibitegeera bannange naye ejjo nabwedda ndyoko ku ssimu nga mpuliriza abaana bonna bye baayogedde byonna ne kano ke watulagirirako okukeberawo abatulaakinga byonna ne mbiraba byonna obuviri bwonna ne mbulaba abawala bwe basindika ne mbuwuliriza ne ŋŋuma naye bannengenda nenga omusajja tayagala okwebaka nange kale sibitegeera binnumya omutwe naye nga byebyo tweyanze gutubeererawo